this day. Thank you for bringing us here. Father, we commit our nation into your hands. We commit whatever we are going to do into our hands. Musamali ne bantwala waggulu okutuuka eyo omusajja nange tugenda kukuba embooka 3 okumala ennaku 3 nga zoolya kyekyemisana kyekyeggulu ne mugamba kale afande sirina buzibu nze mwandesi kyonna kyemwagala kyengenda okubakolera kale nengalamira nange atandika kuba push up nakuba push up 5 n'atandika okunkuba solido nankuba yankubayo embooko nga 30 ne bintama nekyuka bwenti nekyuka naninnyalinya kuno ku mavivi bwentyo namala nangamba kati ddayo kati natuukawo nga boogera baseka waliwo bali babiri ng'omu agamba nti ate leero osanze nze ndi mulwadde aye n'abalala osanze bagenze kati osanzeewo omu echansi gy'ofunye naye nkya bajja baawo ne banzizaayo wansi yanzizaayo ng'emikono giri waggulu bwe giti nga ntambuza amaviivi neŋŋenda paka mu basement okukkirira amadala gonna nga ndi ku maviivi bwenti nga bwankuba tteke bwe natambulanga nenkoowa nga amaviivi gababiridde ku tiles nga nsi nkuba tteke bwenti nga ngwa wansi nga neddamu nenyimirira ne banzikiriza wawe mukube yewaffe Luweero bayitayo Olubenge ng'era banzigyeko empingu ne bansiba emiguwa ne batwala ekikooti kyabwe ne bansiba essaati gye nalimu ne basuula mu kidiba. Waliwo ekidiba ekyo kitwa bakyayina bakiteekawo kiziyiza muceere mazzi genda mu muceere ne bansuula omwo ne bagamba isawo ebbanga ogenda kwejjayo ne bagenda ne basimbula emmotoka nempisayo ebbanga nenwana nenvaayo nensanga ku kkuba omusajja nanyamba nansumulula emiguwa naŋŋamba ki nemunyonyola bampamba byonna nembimunyonyola ti nnaku 2 ejjo bazze ne bakwata taata wange ne bamugamba mutabani we tumwagala muleete. Taata n'abagamba omwana taliiwo. Bagamba waba taliiwo tugenda kukwata ggwe ojja sasulira ebyomwana wo. Taata nange olw'okutya ye n'atya n'aŋŋamba mutabani jangu wano bankute ku CPS Luweero jangu. Ne ŋŋenda ne baŋŋamba ne mbalaga ebiwundu byonna bye bankuba ne ku mikono ne bagamba ofaaki bakakusiba emirundi emeka. Tumugamba emirundi 3. Bagala lwaki tobivaako Bobi Wine akuwa ssente mmeka oba bakuwa ssente mmeka bugamba agenda kukolera ki ekyamaanyi ekisinga obulamu bwo. Ne bagamba tewali. Ne bagamba lwaki tobivaako tugenda kusula mu ggoonya words like that. So I got scared. I told them I'm sorry. When I reached there, I met different kind of people, the officers. So they told me, who pays you? Who gives you all this money? Because they checked my phone. They found some messages of money. I told them I've been working, so no one sends me money. They told me that Bobi Wine, you're supporting Bobi Wine, but we pay Bobi Wine. Bobi Wine is working for us. So I told them, if he is working for you, why are we abducted? Why don't we just let us be? They beat me up, they tortured me, but the good thing I wasn't trapped. I wasn't trapped. Tebankozesa, tebankwata, tebankaka mukwano. So omukulu, the leader of CMY, told them to stop torturing me. That's all I can say. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.